Weewaawo ntendereza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu asobosezza gwe wamu nange okuba nga olunaku olwaleero tukyasobola yaddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth. Ng'era olunaku olwaleero njagala tutunuulye ekitundu kyaffe ekisembayo mu ssuula eya 23 ey'ekitabo eky'Ebikolwa eby'Abatume wansi w'omutwe oguyitibwa Okununulibwabkwa Pawulo okuva eri abayudaya aba Yerusalemi. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulya olunyiriri olwa 25 paka ku lunyiriri olwa 35. Ng'era njagala tutandike n'ennyiriri ezo nga tuzekkaanyiza ddala zisonga ku nsonga ki ddala. So bw'otunuulya olunyiriri olwa 25 bwe luti bwe lutandika nga lugamba, n'awandiika ebbaluwa engeri eno nti: Kulawudiyo Lusiya amulamusizza ow'essaza omulungi ennyo Felikisi olwa 27. Omuntu oyo bwe yamala okukwatibwa Abayudaya bwe baali bagenda okumutta, nenja n'ekitongole gye baali ne mbamuggyako bwe nategeera nti nga Muruumi olwa 28. Era bwe nayagala okutegeera ensonga gye bamulanze okumuloopa ne mutwala mu lukiiko lwabwe olwa 29. Ne ndaba ng'aloopeddwa bya kubuuzibwa eby'omu mateeka gaabwe, naye nga tewali nsonga ya kumussa newankubadde okusibibwa. Olwa 3. Bwe bambuulira nti banaamusalira olukwe, amangu ago ne muweereza gy'oli era ne ndagira abamuloopa okumuloopera mu maaso go. Olwa 3. Awo abasirikale nga bwe baalagirwa ne batwala Pawulo ne bamuleeta mu kiro okutuuka mu Antipatuli. Olwa 32. Naye ku lunaku olwokubiri ne baleka ab'okumbalaasi okugenda naye ne baddayo mu kigo. Olwa 33. Abo bwe baatuuka e Kalisaliya ne bawa ebbaluwa ow'essaza era ne bamwanjulira Pawulo. Olwa 34. Bwe yamala okugisoma n'abuuza essaza gye yava. Bwe yabuulirwa nti yava mu Kirukiya, mu lwa 35 n'agamba nti ndikuwulira abakuloopa bwe balibaawo nabo, n'alagira okumukuumira mu nnyumba eya Kerode. Kati ezo nno ze nnyiriri ze njagala tubeere nga tukola tutya nga twekkaanya olunaku olwaleero, naye ekikulu eky'okuba nga tutegeera kyennyiriri zino zizimbiddwa ku bintu eby'enjawulo bye twatandika okuba nga tulaba mu ssuula eno ey'okumeka eya 23. Twalabira ddala mu ssomo eryasooka Pawulo bwe yasimbibwa mu maaso g'akakiiko akaali kakuliwa abakadde abasajja 7 abaali baweebwa obuvunaanyizibwa obw'ensonga zonna eya Isirayiri. Mu kitundu ekyokubiri ne tukizuula nti Pawulo era yamaliriza nga akutte oba nga asaze n'abaako oludda lwe yeekwata, bwe yayogera nti yali agenda maaso n'okwozesebwa olw'ensonga ey'okukkiriza nti abafu baali bakuzuukira. Ensonga eyo n'alyoka agamba nti ye yali Mufalisaayo. Mu ssomo lye twasembayo okulaba, twalaba nti olukwe olwali lwateesebwa okubeera nga lwakuttiramu Pawulo lwazuulibwa era ne lukomezebwa. Awo nno bwe lwamala okuzuulibwa lutuleetera ddala ku nsonga gye tugwanidde okutunuulya ku lunaku olwaleero, nga tutunuulya okununulibwa kwa Pawulo eri abayudaya aba Yerusalemi. Kikulu gwe n'otegeera nti oluvannyuma lw'omwami omukulu mu kuba nti bwe yali ng'asindise Pawulo wansi ow'obukuumi obw'amaanyi e Kalisaliya mu kiro eyo ewa Felikisi ow'essaza, yagenda mu maaso n'okuwandiika ebbaluwa ennyonnyola Felikisi oba emutangaaza ku nsonga ezaali zikwata ku Pawulo n'ebyo ebyali bigenze maaso n'okubeera
nga bimuggulwako. Bw'otunuulira olunyiriri olwa-26 lutulaga nti omwami agenda maaso n'agamba Kulawudiyo Lusiya alamusizza ow'essaza omulungi ennyo Felix. Ensonga enkulu ey'okuba nga gwe nange nga twekkaanyiza ddala kwe kulabira nti omwami omukulu agenda maaso n'okweyogerako mu bbaluwa ng'akozesa amannya ge gonna nga kuliko erinnya erya Kulawudiyo wamu ne Lusiya. Ekikulu eky'okuba nga kyogerwa ku mannya g'ono omwami kye kino wammanga. Erinnya erya Kulawudiyo lye linnya lye eryamuweebwa bwe yamala okugula obutuuze obwa Baluumi, naye erinnya erya Lusiya lye linnya lye eryali ery'Ekiyonaani. Era omwo mu bbaluwa n'agenda ddala maaso n'okuba ng'atangaliza ddala muntu ki gwe yali awandiikira, era omuntu oyo gwe yali awandiikira n'amuwandiikira ng'amulamusaako mu ngeri ey'ekitiibwa nga agamba nti alamusa ow'essaza omulungi ennyo Felix. Ekigambo kino oba ekitiibwa kino omulungi ennyo kye tusobola okuba nga tutegeera wano kye kino wammanga nti ebitiibwa nga omulungi ennyo ow'ekitiibwa mufunze tusobola okugamba nti ebyo byabanga bitiibwa ebyaweebwanga abakulembeze, oba tusobola okugamba nti ebyo byemu ku bitiibwa eby'abantu abaweereza eri abantu ebyabaweebwanga okubassaamu ekitiibwa olw'ebifo ebyali bibateekeddwamu, ate n'okuba nti baali mu bifo nga byali bya nkizo nnyo, ng'era bw'olabira ddala ne mu kitabo oba mu njiri eya Luka essuula esooka olunyiriri olwokusatu. Luka bwe yali awandiikira omwami yali amanyikiddwa nga Tefiro, yagenda amaaso n'okuba nga naye amulamusa bw'ati. Awo bwe nekkaaniza ddala byonna okuva ku lubereberye, era nange nalaba nga kirungi okuwandiikira gwe Tefiro omulungi ennyo nga bwe byaliraana. So Tefiro naye ayitibwa omulungi ennyo, ekitegeeza nti ekifo kyalimu kyali kifo kya nkizo nnyo nnyini ddala, ensonga lwaki yagenda amaaso n'okuba nga alamusibwako mu ngeri eyo ey'enjawulo ennyo. So bwe tuddayo mu kitabo kino eky'Ebikolwa by'Abatume essuula ya 23 olunyiriri olwa-27 tulina ate n'ekirala kye tusobola okuba nga twekkaanya y'ensonga ey'okulamusa. Okulamusa kukozesebwa mu mabaluwa agaba gawandiikiddwa nga kulamusa okwo kukiikirira okwagaliza omuntu obulamu obulungi, essanyu n'ebintu ebirala nga enkulaakulana. So y'ensonga eyo eyaki ey'okulamusa, okwagaliza omuntu obulamu obulungi, essanyu n'emirembe, ng'era ne bwe tulaba mu njiri, ng'era ne bwe tulaba mu bbaluwa eya Yokaana ey'okusatu nti Yokaana bwe yali awandiikira omukadde Gaayo yagenda maaso n'ayogera ebigambo ebyali ebiragira ddala nti yali amwagaliza obulamu obulungi ate obw'emirembe. So bwe tuba nga tutunuulidde olunyiriri olwa-27 lulaga nti omuntu oyo bwe yamala okukwatibwa abayudaya bwe baali bagenda okumutta, n'enjija n'ekitongole gye bali ne mubaggyako, bwe nategeera nga Muluumi. Kati wano eno twanukula nga tugamba tutya? Twanukula nga tugamba nti mazima ddala osobola okulaba obukulu bwa Katonda, engeri omutima ogw'omwami ono omukulu ne kkalaamu ye bwe yali wansi w'obuyinza bwa Katonda, mu ngeri gye yagenda maaso n'okuba nga ayogera ku nsonga ya Pawulo mu mbeera ey'obwenkanya, wamu n'okwogera ku nsonga ey'okulaga nti yafaayo nnyo gy'ali n'amuwa obukuumi bali amaze okuzuula nti Pawulo yali Muluumi. Ssebo ne nnyabo kye njagala mubeere nga mutegeera kye kino wammanga nti gwe weewuunye bino byonna omwami ono bye yagenda mu maaso n'okuba nga akola, nti gwenza okulaba
enkola y'ono omwami n'obukuumi bwe yawa Pawulo mu biseera eby'enjawulo, mu mbeera ez'enjawulo, okufaayo kwe eri obulamu bwa Pawulo. Abamu basobola okuba nga ebigambo bino basobola bibuusa amaaso, naye ebigambo bino binywereza ddala nti tewali kigambo kya Katonda kyonna kyali kigenda kubeera nga kigwa ku mabbali owatali okutuukiriza ekyo kyali ayogedde nti Pawulo yalina okutuukira ddala e Ruumi abuulireyo enjiri, agende maaso n'okujulira omulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti bino abyogera nga bw'ayambako Felix okuba nga ategeera ddala omuntu ono gw'amwanjulira n'ebintu eby'enjawulo ebyaliwo okutuuka ku mbeera eno ey'okubeera nga omuntu ono asindikibwa eri Felix. Bwe tunuulidde mu 2:8 lulaga nti era bwe nayagala okutegeera ensonga gye bamulanze okumuloopa ne mutwala mu lukiiko lwabwe. Omwami era agenda ddala maaso n'okugaziya ddala engeri ez'enjawulo emitendera gy'agoberera okubanga abaako amazima gatuukako ageekuusa ku nsonga lwaki omwami ono Omuruumi yali aloopeddwa Abayudaaya. Era kyeyakola kwe kumutwala mu lukiiko olw'Abayudaaya. Lukiiko olwo lwe twayogeddeko olwali lukolebwa abasajja abakadde 7 nga baali baweebwa obuvunaanyizibwa ku nsonga y'eggwanga. 2:9 nendaba nga aloopeddwa ku by'okubuuzibwa mu by'amateeka gaabwe, naye nga tewali nsonga ya kumussa newankubadde okusibibwa. Kati awo nawo wakkulu wa kutegeera nti omwami omukulu agenda mu maaso n'okunnyonnyola nti newankubadde Pawulo yateekebwa mu maaso g'abakakiiko, talina nsonga yonna eyali emuteekeddwako gy'alaba nga yalimu eggumba esobola okubeera nga emuweesa embeera ey'okubonerezebwa n'okufa. Naye ate era omwami oyo mu bigambo by'ayogera mulimu ebigambo by'ayogera mu ngeri ey'olusaazisaazi ku nsonga ekwata ku kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo byali yalaga edda mu maaso g'obukiiko bwonna ng'annyonnyolera ddala lwaki yali akolanga bw'akola. Nakye twagala tube nga tutegeera bw'ayogera mu ngeri ey'olusaazisaazi eyo eyogamba nti nendaba ng'aloopeddwa ku by'okubuuzibwa eby'omu mateeka gaabwe. Mu ngeri emu bw'endala tusobola ogamba nti obutamanya bwe n'obutassaamu kitiibwa ey'ensonga enkulu ey'enjiri ekwata ku kufa, kuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Obutamanya bw'oyo omwami mufunze tusobola ogamba nti nabwo mu ngeri emu bw'endala Katonda oyo omukulu ateekateeka ebintu okugoberera okusalawo kwe n'okwagala kwe. Yateesa bw'atyo embeera eyo kubeera ng'erabika nga bwe yalabika Pawulo, okubeera nga kino kibeera kya kuyambako Pawulo okubeera nga ava mikono egy'abo abalabe be. Jjukira Bakolinso 1:21 eragira ddala nti bwe kituuka ku nsonga ey'enjiri eri abo ab'ensi, ensonga ey'enjiri nsonga ya busirusiru nnyo eri bo. So abansi kye baalaba ng'obusirusiru mu kuba nti tebaategeera okubuulirwa okwo kw'okufa n'okuzuukira kwa Kristo, Katonda yasiima obusirusiru bwabwe obwo okubanga abo babusigalamu, olwo abeere nga alokola ki? Alokola abo abakkiriza. So bw'oli embeera eno ey'okugaya nti nentegeera nti yali aloopeddwa ku lw'ensonga ey'amateeka gaabwe, olina okuba nga otegeera mu ngeri emu b'endala nti kyonna ekyali kyogeddwa tikyalina okutuukirira ku bulamu bwa Pawulo, kyekyali kigenda okuba nga kikola kibaawo. So bino byawunyisa nti n'obutamanya bw'abantu mu ngeri emu oba endala bwe kituuka ku nsonga ey'ekyo Katonda kyagenda maaso n'okuba nga ayagala okukola oba okutuukiriza,
asobola okweyambisa obutamanya bwabwe era n'atuukiriza ekyakola ki kyayagalira ddala okuba ng'akola ki atuukiriza. Olwasatu lunnyonnyola bwe luti. Ebikolwa batume 23 olunyiriri olwasatu. Bwe luti lulaga bwe bambuulira nti banaamusalira olukwe, amangu ago ne muweereza gy'oli era ne ndagira abamuloopa okuloopera mu maaso go. Ako nako kakulu kakutegeera nti ky'osobola okuba nga olabira ddala wano kye tuyita okwagala kwa Katonda nga bwe kutasobola kuba nga kusazibwamu, nti yakozesa omusajja ataali mukkiriza okubeera nga anunula ng'era awa obukuumi Pawulo okuva eri abo abaali bateeseteese okumukola obubi, era mbagirawo omwami ono n'asalawo okusindika Pawulo eri owa Felix wansi ow'obukuumi obw'amaanyi, n'amwolekereza n'ebbaluwa ey'okwagala bwe yali awandiikira Felix, wamu n'okugamba nti abo bonna abalina ensonga ku Pawulo baali bagwanidde okugitwala eri Felix nabo babeere nga bagenda maaso n'okuba nga banja ensonga zaabwe eri ow'oyo omwami omulala. So wano kye tugenda maaso n'okuba nga nakyo tusiimira ddala bwe tuba twogera kununulibwa kwa Pawulo eri abayudaya abaali e Yerusaalemi, nti singa tyali Katonda, omwami ono teyandifuddeyo kumanya eri ensonga ezo ezaali zimugambiddwa nti waliwo abaali basaze olukwe okukola kino oba okukola kiri obulamu obwa Pawulo. Naye Katonda ono oyo alina emitima gy'abakabaka bonna mu mikono gye. Okwagala kwe tekusobola kubeera nga kukomezebwa oba nga kusazibwamu omuntu yenna. N'omuntu ataayina kutya kwa Katonda, okukola kuno kwonna kwe yali akola n'okufaayo kwali kutuukiriza ekyo kyonna Katonda kye yali amaze okuba nga ateeseza obulamu obwa Pawulo. Kikulu nnyo ffe okutegeera nti paka nga tumaze okutuukiriza omulimu ogwo Katonda gwe yatutondera, tewaliwo bantu bonna newankubadde amasitaani agasobola okubeera nga gatugyawo. Nkiddamu, okuggyako nga tumaze otuukiriza omulimu ogwo Katonda gwe yatutonderwa okuba nga tukola n'okutuukiriza, tewaliwo mu bantu bonna oba basajja bonna newankubadde amasitaani agasobola okukomya obulamu bwaffe. Ensonga eyo enywezebwa mu kitabo ekya Zabbuli essuula eya 31 olunyiriri 14 n'olw'15 nga lulagira ddala nti ebiseera byaffe biri mu mikono gya Katonda, obudde bwaffe buli mikono gya Katonda, era yeeka asobola otulokola okuva eri abo abalabe baffe. Ekikulu ennyo ky'olaba wano nti osobola naawe okusiima nti gwe okubanga oli mulamu olunaku olwaleero, abalala nga bafudde, olina ow'okusula, olina ebyokwambala, olina ebyokulya, ebyokunywa, ate n'abantu bakwetoolooza mu ngeri emu oba endala, oba n'ebyo byakusoboseza okuba ng'okola mu ngeri ey'emirimu egy'emikono gyo. Kyenjagala obeere ng'otegeera ekyo kyonna kisonga ku bukulu bwa Katonda n'ekyo kye yateeseza eri obulamu bwo. Tewali muntu yenna asobola kukomya paka ng'ekyo Katonda kye yateesa okuba ng'amaliza n'obulamu bwo kituukiriziddwa. So tugwanidde okubeera nga tufaayo obutayisaamu maaso kubeerawo kwaffe okuba nga tuli balamu, okutegeera ddala nti tetulina maanyi, tetulina busobozi, tetulina bukuumi bwe tusobola kwewa okubeera nga tukyali balamu, naye Mukama atusaasidde busaasizi olw'ekigendererwa kye, ensonga lwaki tugwanidde omusinza wamu n'omutendereza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Gwe tosobola kwekuuma, gwe tosobola kwebeezaawo, gwe tosobola kubeera ng'osalawo nti n'ogamba nti nja kubeerawo zino ennaku zino oba ziri. Nedda, ekyo Katonda kye yateeseza obulamu bwo kye kigenda okubeera nga kikola kitya nga kituukirizibwa. Olwasatu mu olumu lulaga nti abo abasirikale nga bwe baalagirwa ne batwala Pawulo ne bamuleeta mu kiro okutuuka mu Antipatuli. Kati wano naawe wakulu wakuba nga tutegeera
nti kikkirizibwa nti okuva Yerusalemu okutuukira ddala mu kitundu kino waliwo miles nga 40, era ekifo kino kyayitibwa Antipatuli, ng'era kyayitibwa nga bwe kyayitibwa kubanga kyaweebwa erinnya erya taata wa Kerode, kubanga Kerode yali asiimye okussaamu taata we ekitiibwa, era ekifo ekyo n'akituuma Antipatuli. Bw'osoma lwa 3 lulaga naye ku lunaku olwokubiri ne baleka abayembalaasi okugenda naye ne baddayo mu kigo. Nti Pawulo bw'oba otunuulidde mu lunyiriri olwa 23 n'olwa 24 olwa Ebikolwa Batume essula ya 23 yaweebwa obukuumi obwali obw'amaanyi ennyo. Kwali abasajja 2 abaali abajaasi, ate okwali abasajja 7 ab'embalaasi, ate okwali abasajja 2 ab'amafumu. Ne bwe bamala okumugya mu kitundu eky'amatiga, abasajja 2 abajaasi ne boolekera ne baddayo mu kigo, n'abasajja abalala 2 ab'amafumu nabo ne boolekera ne baddayo mu kigo, ne baleka Pawulo wansi w'abasajja 7 ab'embalaasi. Kitegeeza nti yali amaze okutuukako mu kifo ekyali tekirimu buzibu bw'amaanyi. Olwa 33 abo bwe baatuuka e Kayisaliya ne bawa ebbaluwa ow'essaza era ne bamwanjulayo Pawulo. Kati wano tulabira ddala nti n'abasajja bano 7 ab'embalaasi nabo akadde kaatuuka, bwe balemaze otuukira ddala e Kayisaliya nabo omulimo gwabwe ne gubeera nga gwali gumaze okutuukirizibwa, ogwali gubaweereddwa, ebbaluwa ng'emaze okuweebwa omwami ow'essaza ate ne Pawulo ng'amaze okola ki? Okwanjulwayo. Olwa 34 lugamba nti bwe yamala okugisoma n'abuuza essaza gye yava, bwe yawulira nti yali ava mu Kirukiya. Olwa 35 n'agamba nti ndikuwulira Abakuloopa bwe balibaawo nabo, n'alagira okumukuumira mu nnyumba ya Kerode. Nti obukulu bw'ensonga bwe buno. Ebbaluwa yayogera bingi Pawulo yaani, ensonga ki ezaali zimwogeddwako n'emitawaana egy'enjawulo, n'ebbaluwa tyalaga ssaza Pawulo mwe yali ava. Essaza eryo Pawulo yali yalisongako dda. Bw'oba otunuulidde Ebikolwa Batume 21:39 bwe yagamba nti yali ava mu Taluso ekya Kirukiya. Ekikulu ekyokutegeera lwaki omwami ow'essaza yali abuuza essaza Pawulo mwe yali ava, kubanga kyali kirowoozebwa nti baali tebasobola kukola bulamuzi ku muntu yenna singa obulamuzi obwo oba oyo yali agenda okulamulwa yali tagwa mu ssaza lyabwe. So yali agala kumanya oba Pawulo yali agwa mu ssaza eryo eryali muweereddwako obuyinza okulamula. Olwa 35 nga bwe twalabye, nga bwe tumaze okuwulira, bwe yamala okutegeera essaza lyavaamu n'agamba ndikuwulira. Kitegeeza nti yali wamuwa obudde bungi nnyo okutegeera ensonga eno Pawulo giddamu mu maaso ge, naye kyetesobola kubanga kikolebwa kwe kuwuliza Pawulo yekka owatali kubeera nga oluuyi luli olulala lwali terunaba kuba nga lutuuka. So engeri eyagobererwanga yakakasa nti abaali baloopa n'omuwaabi n'oyo gwe baali baloopa bonna baali bagwanda okubanga weebali, enjuyi zonna ebbiri ne zisooka ziwulibwa, then okusalako omusango ne kulyoka kugenda mu maaso. Ebyo bigwa alagira nti omwami ono akuumibwe mu nnyumba eya Kerode. Ennyumba eno eyitibwa ennyumba eya Kerode kubanga kisuubirwa nti yali yazimba olubiri luno. Era olw'ensonga eyo Pawulo y'ensonga lwaki yayogeranga bwe yayogera mu Bafilipi 1:13 n'alagira ddala bw'ati nti n'okusibwa kwange ne kulyoka kulabika mu Kristo eri abasirikale bonna abo abakabaka n'abalala bonna. So ebifo bino byalimu. Buli muntu yabuuzanga nti ate gwe lwaki wali osibiddwa nsonga ki? Yagenda amaaso n'okwanja ensonga nti yali asibiddwa olwa Kristo
n'enjiri ye. Ekyo kitegeeza nti yayogeranga bwogezi bw'atyo, wabula yannyonnyoleranga ddala mazima gonna, obukulu bwonna obw'enjiri, okubeera nga enjiri yali etegeerekeka eri abo abaali bagenda mu maaso n'okumubuuza. So tetugenda kuba nga tusukkako wano, wabula Mukama waffe nga bw'ali omwesigwa bw'anaabakkiriza tunaddamu sisinkana omulundi omulala okutunuulira kitundu oba essula eya 24, naye obukulu bw'ensonga bwe tutegedde muno kwe kutegeera ddala nti Katonda waffe mu bukulu bwe ebintu byonna bikola kugoberera okwagala kwe, ate mu kuba nti mukulu tewaliiwo muntu yenna asobola kukomya ekyo Katonda ky'aba ateesereza obulamu bwaffe. Essaawa ez'obulamu bwaffe ziri mikono gya Katonda, tewaliiwo paka ekyo Katonda kye yatuteeseza okuba kye yateesa okuba nga akolera mu bulamu bwaffe oba nga atuukiriza okuyita mu bulamu bwaffe nga kituukiriziddwa, tewaliiwo muntu yenna newankubadde amasitaani agasobola okuba nga gakomya obulamu bwaffe. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.